Oluvannyuma lwa famire eya Byanyima okugenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission nga baagala bayingire mu nsonga za Dr. Kizza Besigye kakati nga okubeera nga eddembe lye okubeera ng'afuna obujjanjabi okusisinkana personal doctor we n'ebirala okubeera nga bitunulwamu akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Kati akakiiko k'eddembe ly'obuntu lwe katutegeezezza ne katugamba nti Dr. Kizza Besigye yagaana dda okubeera ng'asisinkana abakungu okuva mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu era nga ye ategeeza agamba nti ensonga lwakuba balina kyekubiira ate balina obukyayi ku Dr. Kizza Besigye kubanga ba agents baabali abamukijjanya. Kakati munnange Dr. Kizza Besigye kituufu nti kano akakiiko k'eddembe ly'obuntu talinaawo bigambo biwoomu eriko aka Uganda Human Rights Commission era nga okuva lwe kiri nti munnange tukimanyi bulungi nnyo. Ekisooka akakulira Mariam Wangari yatukakasa n'atugamba nti abeera mu kutiisibwatiisibwa era ripooti zonna z'akola bamala kuzimuwa ye bw'akola eyiye nga bagitwala bagyeditingamu nga bamuwa gy'alina okubeera ng'apurezentinga eri general public kale nekitegeeza tekali independent ate nga abakungu abalala abakalimu kiba kitegeeza nti ba agent era babeera bagenze kusunga katugeze bagenze okusinkana Dr. Kizza Besigye mu kkomera bamubuuza kakati kino obulira otya obulwadde ogira nga bagamba nti omusajja nti n'ekirwadde kino bwe kiti atugamba nti awulira kasikonda atugamba nti awulira wano mu kifuba kati awo ndowooza kirabika oba anaatera okulwala pressure oba anaatera okukola ki mugira mu mukandalirizaamu ayebe mu nkola ng'eya Seggirinya bwe bakikola. Kakati agamba nti bano si bantu balungi nnyo gy'ali era tabeetaagirako ddala Dr. Kizza Besigye. Kakati Wangadya munnange mbu asindiseeyo abadde nga ajja asindikayo ababaka okumala ebbanga bino yabitadde mu bbaluwa nga addamu okusaba kw'aba famire eya Winnie Byanyima okubeera nti nno babadde basaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu kabeeko engeri gye kayingira mu nsonga z'enkunyonjodde waggulu ezikwatagana n'eddembe lya Dr. Kizza Besigye ku bulamu bwe n'ebirala. Kakati munnange ye abaddamu era ng'agamba nti munnange Mariam Wangadya emirundi 4 nti bu officials abadde nga ajja abasindikayo ogenda okwengejinga Dr. Kizza Besigye okwasesinga situation naye munnange retired Colonel Dr. Kizza Besigye ng'agaana okwogerezeganya nabo. Definitely babeera balina oburecording amaloboozi babeera ba agent babali ti bonna be babeera bakusindikidde babeera bambega kubanga era be bali mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu kakati awandise ebbaluwa ya mika 2 mirambirira era ennaku z'omwezi nga 10 February Wangadya n'ategeeza Byanyima ab'eŋŋanda za Byanyima abadde munnange ba petitioninze ennaku z'omwezi nga 3 January nga baagala munnange Dr. Kizza Besigye Commission nti eyingire mu nsonga ezo naye nga bo bano batugamba abaddembe ly'obuntu nti ba officials babadde bagendayo emirundi 4 mirambirira nga bwe kiri nti it's their part of their broader mandate okubeera nga baasesinga wamu n'okudocumentinga babitike mu buwandiike nga bwe kiri mu ddembe ly'obuntu situation nga bwefaanagana abantu balina okubeera nga batunuulira embeera y'abasibe bonna okuva mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Kakati nti Dr. Kizza Besigye muganda wange abeera mukambwe nnyo gye bali kuba bamanyi ate basajja bali tebalina nsonyi bakusindikira n'omuntu gw'omanyi muganda ege kakwenzire gwe kakwenzire kati nkola mu gundi human rights era biri nabivaamu
kati sikyali bwesefu sina ne kati nze nkola mu gundi sikyali mu intelligence tigwe tokola mu kakati munnange Wangati agamba nti officials bano babadde nga bagendayo era nga munnange bamulabira mu ka distance gye bamulabira mbukakati kino oba bino byawandise mu bbaluwa bibinza okuleetera abantu okugamba nti already kutuufu ali biased kubagamba nti officials badde bamulabira mu distance era ne bakonclude nga Dr. Kizza Besigye ali mu mbeera nnungi ey'obulamu mbu tewali kintu kyakweraliikiriza ku Dr. Kizza Besigye ali mu mbeera nnungi nga ate tubadde nga tujja tuwulira nti ali bubi nga Winnie Byanyima byabadde nga ajja atutegeeza era nga bakakasa nti ddala kituufu abeera bamutute mu ddwaliro ng'alina wheelchair. Kakati ono ng'atugamba nti bafuna ne points okuva ku ba government officials. Wangati agamba nti Dr. Kizza Besigye mbu asula bulungi nnyo mbu era bamuwa ne self-contained room eno asobola okubeera nga afuna ebikozesebwa ng'ebibaweebwa mu kkomera n'ebiva mu famire ye ate nga Winnie Byanyima munnange atugamba Dr. Kizza Besigye bamusuuliye mu karuumu nga bw'onoogamba kano kalinga kasitoowa ate era n'embeera ey'obulamu bwe si nnungi yadde n'akamu yemuvuddeko twalaba nga bagezaako kuzimba amakomera ne bateekamuko obusengombe obwenyirira mbu nga beetegekera abakungu mbu bwe bagenda ne babasiba bwe abakungu bo nga bo bwe babasiba nti babateekamu obusenge buli obubi kati bo ne beezimbirayo era egguliro lyasaasaana nnyo. Kakati Wangatya abantu era kwe basinzira okugamba nti ddala kituufu Dr. Kizza Besigye mutuufu bano bamulinako akakuku atugamba nti Uganda Human Rights Commission nti nkakafu nnyo nti ekkomera ly'e Luzira lirina obusobozi okakasa nti Dr. Kizza Besigye afuna obujjanjabi awo mu kkomera wennyini bwe kiba kyetaagisa ne bamuddusa mu private clinic wali e Bugoloobi okusobola okufuna obujjanjabi appropriate medical care era nti afuna services zonna nga bezirina okubeera nga zituukirizibwa. Era ono boss owa Uganda Human Rights Commission n'asambajja ebigambibwa nti state government egezaako okubeera nti ekeereyesa okuwozesa Dr. Kizza Besigye ne banne era ng'agamba nti ebintu bye bagamba nti byaliwo ku mulembe gw'Obote okubeera nga badetaininga political opponents without trial nga tebabawozesezza. Kakati ono Wangatyi atugamba nti nno state yo neetegefu nnyo okubeera nti eyanguyirizaako mu musango wa Dr. Kizza Besigye mbu naye ekizibu frustration oba okulemesebwa okereyesebwa kuva eri defense lawyers aba Dr. Kizza Besigye mbu kusalawo okubeera nti mu kaseera babeera bateekayo applications babeera bateekayo okusaba mu kkooti olamuzi abe musango bino bwe biti kakati mbu kino nekireetera okukeereyesa trial. Wangatya ye atugamba nti opposition leader Dr. Kizza Besigye mbu alina okubeera nga afuna katugeze nti alina eddembe okubeera nti yeeyimirirwa naye ate ekyo nakyo jjukira nti babadde nga bajja bakibisaba naye nga tebakkiriza nga bagaana. Simanyi nti oba balina sooka kukola batyo okuwa bbeeyi. Kakati ono agamba nti nno balooya aba Dr. Kizza Besigye be baleese obuzibu era nti ye agamba nti bano ab'eŋŋanda eza Byanyima balina okubeera nga beeyunga ku balala bonna ne ba defense lawyers okubeera nga bakkiriza mbu bizinensi ya kooti etambule nga bw'erina okubeera nga etambuzibwa kisobole okubeera nga kyanguyaako omusango okubeera nga gugenda mu maaso.
era n'akakasa n'agamba nti Dr. Kizza Besigye kituufu yeetaaga obujjanjabi, specialized medical attention. Kale munnange kino kitegeeza nti bano ab'eddembe ly'obuntu nabo bagezaako sayidi yaabwe bagezaako kubeera nga bazannya paati. Jjukira nti ensi yonna eba etunuulidde reports ezimu eziva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu omwatunulako kweba Dr. Kizza Besigye ali mu mbeera ki yabagamba ki. Kati ekyo kyongera okubeera nga ate eri bwe babeera basikowalinga bagamba ala eddembe ly'obuntu Uganda gye liri, olaba n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kagendayo ne koogera ne opposition leaders n'aba political prisoners. So nga ekituufu kiri nti babeera just balina bye bakweka bye bakukusa obwannakyemalira nga babusugarcoatinzeeko demokurasiya kye baba bagezaako kubeera nga bakola. Kati Dr. Kizza Besigye tayinza kubawa platform eyo kuba akimanyi bulungi nnyo kye bagezaako okukola kwekuba ebifaananyi nga bali naye bamale babisindika eri international community ebirabe bagambe nti bannanga eddembe ly'obuntu likola ki libukola mu Uganda. Naye ng'ekituufu kiri nti bwe tutunuulira kati omukyalo ono Wangadya byonna byayogedde okiraba nti agezaako kulaga nti Dr. Kizza Besigye singa ebbaluwa ogisomamu olabira ddala nga Dr. Kizza Besigye mutuufu okuba titayogera nabo kubanga adifendinga buli kimu. Besigye and company bye bakomplainingako anenya Besigye ne balooya be kiraba ye baanenya nti be bakyamu newankubadde si dokita naye omukyalo ono akulaga nti Besigye obulamu bwe buli okay, tafuddeeyo munnange ku kampu kyegamba nti ye bannange omuntu waffe ali bwati ne bwati. Kakati weewuunya nti eyo Human Rights Commission ki era egasa ki kubanga already naye bwe kiri nga bwe kiri nga batugambye nti already batugamba nti reports bamala kuzeeditinga era kirabika binabyogerera ku mudumu gwa mmono kuba yatugamba nti ne mu meeting bajja ne zipisto ne baziteeka ku mmeeza n'atandika okutya mukazi wattu bamuteeka obeerawo yatugamba nti omwana we yatuuka n'omugamba lwaki omulimu gwe tuguleka n'agira omugamba oza mmala gagusuulawo ngusuulewo baŋŋambye nti ŋŋaanyi okukozesebwa kale naakiraba kubanga ogusuulawo ate n'omala weeks 2 n'okkirira ekaganga nga pressure zikukubye anti bye bateeka mu nfaayo pressure sukaali multiple organ failure. Kale munnange abakakiiko k'eddembe ly'obuntu mu bufunze bagezaako tukakasa nti Besigye yabamu omukisa okujustifyinga nti ddala mu Uganda mulimu akakiiko k'eddembe ly'obuntu era eddembe ly'obuntu likwasaganyizibwa nga ssemateeka bw'alambika.